Uganda agamba tenkima gyekoma okwambuka waggulu gyekoma okulaga obwerere bwayo nakyema lya Luciferi Yoweri Kaguta Museveni Kizepa gyakoma okutwesibako gyakoma otutekako omukono gw'ekyuma gyakoma okuswala gyakoma okulaga obwerere bwe gyakoma okwanika obuziina bwe. Minisita Kayindo Otafiire yavuddeyo n'akola statement n'agamba nti bannabyabufuzi abava mu Greater Masaka obukodyo bwe mwakozesa okuwangula akalulu bwe muba mukozesa okunoonya abatemu bakijambi abatemula ambato Masaka n'otunuulira such idiot. Buno obujulizi buba bulagira ddala nti abantu abo balina obusungu kubanga tukimanyi nti mu Greater Masaka ababaka abasinga abavayo bali ku ludda lw'opposition kakati abantu bano balina obusungu balinga abali mu kubonereza abantu b'e Masaka oba ab'omu Buganda. Lwaki mwalonda Nuupu? Nze nalirowooza nti obukodyo obunoonya akalulu bulala nnyo ku bukodyo obunoonya abatemu ngamwe abakulu abagamba nti muyina intelligence. Bw'oba olaba akakodyo akanoonya akalulu ke kakodyo akanoonya abatemu mukkirize mmwe bakijambiya abali mu kubonereza abantu b'omu Buganda abataabalonda. Era ekyo nsobola okukiddamu emisana ttuku Museveni n'akabinja ke be bakijambiya abatemula abantu e Masaka. Era buli statement gye bakola yeeyongera okubaanika. Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko nga tannavaayo nakola address eri eggwanga okwogerako eri eggwanga ku nsonga y'ekijambiya yavaayo buli family n'agiwa obukadde 10 eyafiirwa omuntu waayo. Yoweri Kaguta Museveni taata obukadde obwe 10 bw'owazi family ezo tuttemuwozi naye tubukuwe obukadde 10 bwe bugula omusaayi gwa bannayuganda nti ojja kujja otigumbula ng'embwa obawo obukadde 10. On top of that wayongera okuleeta obutabanguko mu ekyo bw'owa omuntu obukadde 10 waliyo omunaku eri agenda okwettira jjajjaawe naye afune ku bukadde 10 okiwakanamu. Ffe wano ne waffe mu Buganda tukimanyi nti ne bw'oba mugagga otya nze ndi mwavu bwe nfiirwa maama wange tosobola kunkubira simu nti yeekolera nga bitale bya mama ujangwe wakankukubagize nkuwa amabugo gwalina okwesitula nojja mu maka gange onkubagize si nsonga oba ndi mwavu nga gw'oli mugagga yenkola. Kakati gwe teweesitulangako yadde okgenda ku ground okumanya ekiriyo wabula wayita ate abaafiirwa bajje mu maka ge ag'obukulembeze oba ag'obufuzi kuba agafuula ga bufuzi obakubagize. Lwaki otujooga obwenkanidde awo? Lwaki otujooga obwenkanidde awo mu nsi yaffe? Gwe lwaki teweesitula n'ogenda ku ground nga gwe yeeyita omulwanyi Namigera ayina obukodyo obuvumbula abayeekera kuba kali akabinja wakayise kaabayeekera? Lwaki togenda n'okwata abayeekera abo abayagala oyeekera gavumenti yo? Gwe tugambe nti oyagala nnyo yeekera gavumenti yo kuba waliwo abayise bayeekera. Museveni n'owulira awali abayeekera n'otuula butuuzi gwe mmanyi. Kakati nga gwe alina obukodyo bw'ekiyeekera lwaki togenda e Masaka n'otukwatira abayeekera abo? Gwe kijambiya kkiriza obagaana. Ate ne minisita w'omujege omuyabayaba omubuyabuya omuwumba tuutu engajaba yavuddeyo n'akinoganya. Tuli mu kubonereza abantu ba mu Buganda kubanga mwatumma akalulu. Ffe munnaye twabakoowa bwe twabawagira mwatuwa kaki? Mbuuza bwe twabawagira mwatuwa kaki? Minisita walyoka akudaalire abakulembeze b'omu Greater Masaka nti obukodyo bwe bakozesa okuwangula obukulembeze bwe abakozesa. Ani atakimanyi nti Kayindo Otafiire mutemu nga ye yennyini yakola statement mwaka gwa 2004 nga mukyali mu ddwaniro eruweero nti mwagendanga mu maka g'omuntu ekiro nga mwambadde uniform z'amagye g'obote oba aga gavumenti y'obudde obwo ne mutigumbula mu famire abaana 2 ne wasigalawo bana enkera ne muddanga abayeekera nti obote yassa abaana bammwe mujje bannange tulwanirire ensi. Kakati gwe toyina moral authority eyogera
kutemu mu ggwanga okujjako ng'ozze ku emphasizinga nti yeggwe mutemu. On top of that nga bakubya akamyufu, jjukira nga ne kamera weeziri zikukwata wajjayo emmundu okube opponenti wo. Gwe nga tugamba tosobola kutemaatema bantu kiro, gwe nga tosobola kayindo tafiire temaatema bantu kiro nga tewali kamera mu nzikiza. Bamutulabako amatu temutuyita mbizi, otherwise mwe mbizi. Kubanga buli awabaawo afa omukulembeze w'eggwanga talina kyakolawo okujjako okuyita abatemu embizi, ate nga ffe tukimanyi mwe batemu automatically mwe mbizi. Mulekeraawo kutuvuma amagufa, wamanza amanya yenze yeekolera. Baganda bange nga bwe nabagambyeko, twetaaga okukyusa omutindo gw'empeereza yaffe. Twetaaga okufuna kamera, essimu erina kamera ennungi. Balekerawo tuvuma, manyi batuvuma muyina ebinnya ebisiwufu n'ebirala. Kyokka nga mukimanyi nti omutindo gwa kamera gwe mubi kuba akasimu kenkozesa katono nnyo, ke kakola video, ke kazigatta, ate ke kaza uploadinga ku mukutu guno. So twetaaga ebikozesebwa, twetaagayo curtain ennungi zino eza black. Wena mugiraba background si nnungi, kolera mu kazigo kange. Twetaagayo kastandi akakwata kamera, nze njogere nga nneme kwekwatiranga kamera ng'ate bwe njogera. N'ekirala twetaagayo ettaala, kubanga njagala tandika kukola live videos nga bwe mubadde nga munsaba ebbanga lino lyonna, naye ebiseera ebisinga essimu eno tensobozesa nga bwe nabagambye. Ate nga live videos zeetaagisa mwenna munnyuse budde bwa kawungeezi, gwe mugaso gw'ettaala, gwe mugaso gw'ettaala. Baganda bange ne bannyinaze, nze paati eyange ngenda kugizannya, bampooninga buli lunaku okunkuba amasasi. Ne nabagamba nze sirina biseera bya maaso, si planingirangako ku future yange. Kuba nkimanyi sigirina saawa yonna kapuuti. Nene bwe ndifa nga nina kyengasse ku nsi yange, ekyo kyekisinga. Ne bwe ndifa ng'obutambi mbulese emabega, nkakasa mujja kusobola okubutambuza obulungi butuuke ne kwabo abakyesisigiriza. So wensabira tuzimbe yekolera Sabula Home Studio, tuwone okuyisibwamu amaaso zino engajjaba za NRM. Bwenswala fenna tuba tuswadde. Kwe kusaba kwange baganda bange ne bannyinaze buli anaabaako ne kaaweereza nja kumusoma, okujjako oyo anaaba ŋŋambye nti yeekolera tonsoma. Byebyo baganda bange ne bannyinaze ndowooza muzudde omutemu omutuufu. Ate mula abantu b'e Masaka mwe mugattagatta ebintu byenzize mbagamba ne bye bakola bano, biragira ddala obujulizi obumala nti be bakijambya.